bw'obanga okyassa okyalina omukka oguyita mu mawuggwe ego, ebizibu kitundu ku bulamu bwaffe, era n'okusoomooza kunaabangawo buli lunaku. Tujja kutambulanga nako. Omuntu yekka atasoomoozebwa bya nsi yo yazikidde. Era twebaza Katonda olw'obulamu bwabo bayise najja mu fuse. Naye ggwe nange nga tukyaliwo, ne bw'oba wa myaka 8, ne bw'oba wa myaka 7, ne bw'oba wa myaka 6, ne bw'oba wa myaka 10 olwaleero luno, naye ng'okyaliwo, kabonero akalaga nti omulimu gwo tegunnaba kuggwa. Kale naawe ojja kuba okyasoomoozebwa obulamu bw'ensi. Nabagamba wano nti oli yagamba nti omwana wange omu yekka bw'ati gwe njagala n'amuwaayo eri ensi. Bwe kiba era nga bwe kiri nti yatonda eggulu n'ensi, ye muyinza wa byonna, buli kintu kyonna yakifuga. Yafuga abalungi, yafuga nammwe ababi abamu, yafuga abanafu, era yafuga nammwe abalowooza nti mulina amaanyi, yafuga abagezi, yafuga nammwe abayiga, yafuga abaavu, era yafuga n'abalina ensimbi. Ekitegeeza nti alina amaanyi n'obuyinza okukola ebintu mu ngeri yonna gy'aba ayagadde. Naye kye yakola, yatikka omuntu omusaalaba ogw'omuti nga bamukubye ne bamuyuza omubiri, n'amutuusa ku lusozi n'akubwamu emisumaali. Bino byonna ng'abikola ku muntu gw'agamba gw'asinga okwagala, omu bw'ati. Neebuuza, era mmanyi naawe otera okukyebuuza newankubadde mwabamu temwagala kukirowoozaako, nti ddala lwaki omuntu asobola okuddira gw'ayagala ennyo ate n'amuyisa mu bulamu obufaanana bwe butyo? Olw'okuba nti kabonero ke yali ayagala okutulaga nti success is never given, success and obuwanguzi tebugabwa, obuwanguzi batwala butwale. Ne bw'osaba essaala ezisiguukulula ebizimbe, Masengere eno n'ekyuka, nedde wali Bulange, Bulange n'ekyuka, nedde wali Masengere, naye nga ggwe tositudde kigere ekyo okutandulula ebigere byo otwale ekigere ekisooka mu kukkiriza ng'okkiririza mu ekyo ky'osabye, obulamu bunaabanga kye kimu obubwo. Essaala nnungi nnyo kubanga etuwa okubikkulirwa, naye tetutambulira lugendo. Oluvannyuma lw'okufuna okubikkulirwa kw'olugendo, tuteekwa okusitula ebigere tutambule, nga tuteeka mu nkola ebyo tumaze okulagaana n'eyatonda eggulu n'ensi, nga tukkiriza nti obutonzi kye busazeewo ne buteeka mu myoyo gyaffe tusobola okutambula tukituukeko. Kubanga obuyinza bwaweebwa nze naawe, let them have dominion, leka babeere n'obuyinza. Tebawandiikangako ne bagamba let us, leka tubeere n'obuyinza. Yagamba leka babeere n'obuyinza. Baani? Nze naawe, emyoyo egikyalina omubiri. Ekitegeeza obuyinza ku nsi, okukyusa ensi n'okugifuula kyoyagala ebeere, okukyusa obulamu bwo n'okubufuula kyoyagala bubeere, ekyo kiri mu mikono gyo, si mu mikono gya Katonda. Kubanga Katonda yakuwa omukisa ogwo okuviira ddala eri mu ntandikwa. Otambula nagwo, oyimiridde nagwo. Ekigaanye omukisa gwo okufulumayo kwe kuba nti buli kiseera olina gw'olinze asooka ajje omukisa gwo gulyoke guveeyo. Omwana omuto yasanga ekisaanye ekirabika obulungi, n'akitwalira nnyina. Olw'okuba kyali kirabika bulungi, n'asaba nnyina amukkirize ekisaanye ekyo akikuume. Nnyina kyava amugamba nti bw'oba onoosobola okukirabirira kikuume. Kyava afuna ajja n'akiteekamu n'omuddo gwe kyalyanga. Oluvannyuma lw'ekiseera
kyatandika okufuukirira ng'omwana takitegeera kikigenda mu maaso ne kifuukirira agenda okulaba kyabika nga waliwo akatuli akatono nga waliwo ekirwana okufuluma ate okuva mu kisaanyi. Agenda okwetegereza ng'ekintu kirwana nnyo kyagala okufulumayo kifulumeyo mu kisaanyi ne yeewuunya n'agamba ate ekisaanyi kyange kikyuse kitya okuba nga kifaanana bwe kiti. Kaakati bw'alaba akantu akalwana okwagala okuvaayo bambi n'akakwatirwa ekisa era n'ayagala akasikeyo kyava akwata makansi n'akakwata n'akasikayo. Bw'akasikayo kyava abuuza nnyina nti kino kiki kuba yalaba katandise okutambulira awo keetooloolera awo. Kyava amugamba nti ekyo kiwojjolo. Naye n'amugamba ekiwojjolo ekyo tekigenda kubuuka obulamu bwakyo bwonna. N'amubuuza nti lwaki? Nti anti wali we kibadde kirwanira okufuluma mu kuwaguza kyabika omubiri ne gufulumya amazzi agayamba ebiwawaatiro okukula. Gwe kyokoze olowoozezza nti okiyamba n'okisikayo ekitegeeza kibuusa omutendera ogwo tekigenda kubuuka. Mu butuufu nga bwe weekenneenya ekiwojjolo kiteekwa okulwana kyabya omubiri mufulumemu amazzi agasobozesa ebiwawaatiro okukula obulungi n'okwezimba kisobole okubuuka, kye tuyita struggle. Omuntu okukaluubirizibwa n'okutawaana mu mirimu gyaffe gye tukola y'ensibuko y'okukula ey'okuva w'oli n'odda w'oyagala. Omuntu adduka okutawaana era eyeewala okukakaalukana n'okukaluubirizibwa takula. Lwaki? Kubanga omuntu takula olw'okuba akuze mu myaka. Omuntu akula olw'okuba akuze mu ndowooza, mu kutegeera ne mu kuvvuunula ebintu ebigenda mu maaso mu nsi. Bwe basitula omusajja ow'emyaka 60-70 ne bamusitula okubaako by'ayogera eri abantu, baba tebamusuubira kwogera ku bye yasoma. So omwana ow'emyaka 25-30 bwe bamusitula aba agenda kwogera mu universities gy'ayise ebintu by'asomye kubanga ebyo by'amanyi. Wabula ow'emyaka 60-70 bamusuubiramu kye tuyita wisdom, amagezi, ebyo by'ayize mu bulamu ebimuyamba oba ebisobola okuyamba abalala okukyusa obulamu bwabwe. Kyokka ebyo ebiyamba era ensi by'eba erindiridde okuwulira si byebyo bye yasoma mu ssomero, era kizibu okusanga omusajja ow'emyaka 5 ng'akyayogera ku bulamu bwe bwe yasoma mu yunivasite ne bye yayiga mu yunivasite. Bonna obasanga boogera ku bye balabye mu nsi ne bye bayize mu nsi, naye amasomo agasinga okuba amakulu mu nsi tugafuna mu kubonaabona. Kyovulaba nze neewuunya mmwe abazadde abalowooza nti olw'okuba mukoze nnyo buli kimu ne mukiteekawo, omwana taatawaanemu yadde. Mwana wa senior 1 bamuwa pocket money wa $50,000, ezo school fees za mwana mulala. Kale omwana oyo newankubadde omwagadde weebale era weebale kumuwa nsimbi, naye talitegeera mu nsi nti waliyo okutawaana. Ku ssomero gy'agenze bw'abanga anaalya emmere muweeyo $20, si lwakuba nti tomwagala, wabula lwakuba oyagala ayige okubeeranga mu mbeera gy'alimu, agiyige ayige okugitambuliramu ate asigale ng'akyali ku mulamu. Okutawaana kitundu kuffe. Oba oli awo kati nze mmanyi maama wange awulira ne taata wange. Maama Mirembe mmanyi owulira, Saalongamya Stephen Kiwanuka mmanyi owulira. Singa sitwatawaanamu ebintu ne bitagalamu ku ssaawa zino naalibadde situdde wano, naye ntudde wano olw'okuba nti twatawaanamu ekiseera ekyaddala nga kiwanvu. Amasomo agaali wakati awo, omuntu ali waggulu nakka wansi, amasomo agabeera awo ng'omuntu abadde alina teri kintu kibi mu nsi muno, nkibabuulira mmwe, teri kintu kibi mu nsi muno nga kubanga obadde olina ssente ne ziggwawo.
bw'otoba musajja nnyo era bw'otoba muntu nnyo oyinza obutabeerawo. Twakulanga mu mbeera eyo nga kitaffe atugamba nti never give up, towanika, tozikiza. Bye twayigira wakati awo biyitirivu obungi, sisobola mmwe nakubibanyumiza, newankubadde omuntu asobola okukusanga ng'era akutunulira bw'ati ng'alaba oli wa kibogwe. Nedda, bye twalaba, bye twayiga, bye twasomesebwa, bye twayitamu mu kiseera ekyo y'ensonga lwaki ntudde wano. Saali tudde wano gwate mu Uganda mulimu obukadde obusoba 4 naye ku ssaawa zino olunaku lwaleero luno omwezi gwa Muwakanya, naku z'omwezi 8 eddaaza 22 essaawa 12 n'eddakiika 21 nze ntudde wano mu 88 lwaki? Sinze nsinga sinze nsinga okutegeera, sinze nsinga okumanya, naye olw'okutawaana ate nenjigira mu kutawaana okwo nenzikiriza okuwuliriza eddoboozi lyange ery'omunda, newankubadde ng'embeera ya kizikiza nentambula nga ngoberera ekitangaala ekiri mu nze ku ssaawa zino ntudde wano. Tosobola kwewala, tosobola kwewala, tosobola kwewala kusoomoozebwa. Gwe atakkiriza kusoomoozebwa, ebiseera ebizibu bikuwolekedde, ebiseera ebizibu bikuwolekedde. Njagala weebuuze biki by'oyitamu olwaleero, biki by'oyitamu olwaleero. Embeera eyo gy'oyitamu yegenda okukusobozesa okusobola okutuuka ku kyoyagala. So todduka mbeera, teweewala kutawaana, teweewala mbeera kukaluubiriza. Mu kubonaabona okwo ne mu bulumi obungi mwe mugenda okuva ekituufu. Omukyala bw'aba ayagala omwana akkiriza okuyita mu bulumi. Okuva lwafunye olubuto, lwabadde olubuto, okutuusa essabbiiti ezisembayo mu mwezi gwe ogusembayo, omukyala oyo abeera atawaana. Naye okutawaana kuba kukyali, era ebijanjaalo abeera akyabiriisa mpiso okutuusa ku kaseera akasembayo mwabamu ke mumanyi ak'ebisa. Bajjajjaffe baalutuuma olutalo lw'okuzaala, lutalo, kubanga mu kunyolwa okungi waliwo bamaama abataluyitamu. Naye ate owuwo n'owange baaluyitamu. Wakati mu kutawaana okungi twasobola okujja ku nsi. Omuntu ng'ajja ku nsi ajjira mu miranga, kyokka era ne mu kufulumako afulumira mu miranga. Buli kintu kyonna ekiriwo ku nsi kyakutawaana, kyakugezaako, kyakwewaayo, kyakumalirira, kyakukolerera. Oyo atali mumalirivu mu kkubo lyakutte talina gy'alaga. Bw'okkiriza okutambula olugendo olwo lw'okutte, n'otandika okulutambula n'omutima gwo n'amaanyi go n'okwewaayo okwo, obumalirivu tebumanyi buyigirize. Bw'oba ne diguli nga toli mumalirivu, tewali ky'osobola kukwata kunyweza, era tewali w'osobola kutuuka. Obumalirivu tebumanyi kitone, ne bw'oba olina ekitone nga toli mumalirivu kutambula lugendo, kutuuka gy'oyagala, kulemerako na kunoonya, era tewali ojja kutuuka. Obumalirivu tebumanyi bwakagezi munnyo, genius. Ne bw'oba kagezi munnyo otya nga tewali ky'osobola kukwata kunyweza, tewali gy'ojja kutuuka.
mujje wano ku CBS mubuuze omwami bamuyita Martinus Kakintu ababuulire ddi lwe twatandika okujja ku CBS nambeera ki yaliwo. Ajja kukugamba nti bangi balowooza tetujja yadde okutuuka wano mu kusoomooza okungi, era tosobola kuyimba kusoomooza kubanga buli muntu akuyitamu, naye mu kusoomooza okungi, mu kukaluubirizibwa okw'ekitalo tusobodde okutambula okutuuka wano awatono we twatuuse. Tetuli we twagala kubeera, naye ate era tetuli we twali. Naawe toli weyagala kubeera, naye nzikiriza nti toli we wali. Bw'oba omaze omwaka gumu gwokka bwe guti ng'ojja ogoberera ebigambo bino, tosobola kubanga okyali kyekimu. Obulamu kungulu w'obulamu bwo wasobola okuba nga tewannakyuka, naye munda w'obulamu bwo wakyuse, ate enkyukakyuka eva munda. Enkyukakyuka eva munda. Kyetuva tugamba nti the state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Ekifaananyi ky'obulamu bwo kungulu kye kituwa ekifaananyi ky'engeri gy'olabamu ebintu mu nsi. Kati nkusaba, manyi osobola okuba nga oli mu kyalo tewali kiriwo. Osobola okuba nga ne bw'oba ozuukuse n'otunna bw'oti tewali kkubo. Ekkubo erisinga obukulu si lyeri eriri ebweru w'obulamu bwo. Ekkubo erisinga obukulu lyeri erifubutuka mu ggwe nga lyogoberera. Bwe tuba tutambula mu nsi nga tukola bye tukola, tetugoberera bye tulaba ku nsi, tugoberera ebyo ebiva munda. Oli kyava agamba nkola byakola. Ye munze nange muye. Kye yali ategeeza nti ekkubo erisookerwako liri mu ggwe. Njagala weebuuza amakya g'olwaleero, oligoberera oba ogoberera nsi? Bw'oba ogoberera mbuyaga ya nsi ojja kutomera. Olw'ensonga bw'otunuulira bakadde baffe abo abakulu engeri gye batunuuliramu ensi, osobola okumanya lwaki ebiseera ebimu basirika mu kiseera we baali badde boogerera. Lwaki basirika mu kiseera we baali badde boogerera. Njagala makya g'olwaleero weefumiitirize ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu obwo. Bw'otobyefumiitirizeeko okusoomooza kukwolekedde. Kale n'olw'ensonga eyo mbasaba twegendereze nnyo ebiseera bwe bisingira okwokya, ebeebula ekiseera kitono tufune essanyu. Mu buli kintu kyonna ky'okutte era ky'otambuza tota. Newankubadde ng'embeera ekugamba ddayo emabega, sigala ng'otambula. Newankubadde nga tebakkiriza kwegenda mu maaso, newankubadde ng'enzigi ziggalwa, konkona endala ezo eziggadde si zizo. Omukisa ogutazze mu mikono gyo si gugwo. Newankubadde nga mukyalimu ab'ettima n'ab'effutwa nga baggala n'enzigi ze bataayitemu, sigala ng'otambula. Gwe kkiririza mu kukkiriza kwo, buusabuusa okubuusabuusa okukwo n'okwabo b'osisinkana. Olwaleero ne mbeera ne bwakubadde nga nzibu, naye amazima tewaliyo kkubo ddala. Bw'okoowa tekijjaawo mbeera. Ekitegeeza nti n'obutabaako ky'okola tekikyusa mbeera, n'okukaaba tekikyusa mbeera, n'okwekubagiza n'okunyolwa tekikyusa mbeera. Ekikyusa embeera kyekyo ekitono ky'osobola okukola mu kiseera mw'osobola okukikolera. Genda oddeeyo gye wabadde jjo, kola ky'oteekwa okukola.